kulya kyankya nga ne mu lusuku mulimu omusso. Mpaawo kikula kiwooma okuggyako ettooke anti ne bwe lyengero liri amenvu. Bannange mwebale okumpeerera ebigambo omuyizi byaweerera enkobeera ku muyiggo gwa Muttanse. Bannange bagamba nti namwabukira busa teguba muyiggo ate ndyebaza ndi atagunjula munafu. Bwe ndi wano ntudde mu lyato lye bayita ppala. Lino eryato lye bayita ppala. Akaato kano ekikayisa ppala olw'okuba nti kadduka nnyo nnyo okufaananako ne palakyuti. Mwe mukikomyawo nti ppala naye kagwayo nti palakyuti. Kale nno baganda bange nze ndiwo okubanoonyereza buli kantu era eryato lino bateguliramu ko n'okutega. Naye nga si kye kindeese. Olwaleero kyendeese kiri nti mu mbuli ey'olwaleero amannya nze Kanoonya Juma tuli balangira ab'ebukerekere era tweddira Mamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. N'olw'ensonga eyo embuulire egyendeese egamba nti gw'omma amazzi omusanga ku ssengejjero oba gw'omma amazzi omusanga ku mayanja ng'awungula. Baganda bange tommanga omuntu amazzi mu mpisa y'Abaganda ey'edda ng'amazzi tebagamma muntu. Kati gw'omumye mazzi naye olwo omusanga ku ssengejjero ng'ate yagusengejja. Amazzi n'omwenge tewali njawulo. Oba kale bw'ona omusanga ku mayanja ng'awungula. Wadde abamu bagamba Gw'Osussa Emmwanyi omusanga ku mayanja ng'awungula. Naye ate byonna bituukira ku lugero lwe lumu ne gw'omma amazzi omusanga ku mayanja ng'awungula kuba bonna oba obammye. Bakadde bange abantu bangi mukozesezza obuyinza bwammwe ne mutulugunya abantu. Naye ate mu kutulugunya abantu omuntu oyo ojja kumusanga ewantu nga yakutaasa. Ekiseera kiyinza okutuuka ekyadduka waye nkukumaako wano nkukumaako nti si ono omusajja yatubonyaabonya nga bakutwala n'ekisubi ku liiso. Tweyise bulungi nnyo mu nsi muno. Ensi teri empawa gyagikungula. Buli woyisa abantu obulungi nabo bakusembeza. Abantu balaba ate abantu si basiru. N'olw'ensonga eyo njagala nkutegeeze gwe wenna yeesomye okubonyaabonya abantu ojja kubasanga ewantu mu kaseera akazibu. Ngenda okuwulira gye buvuddeko nga oluusi abantu abamu naddala bannayuganda bannaffe abaana abali eyo mu mawanga amalala we bamanya nti oyo munnayuganda yabonyaabonya abantu ewaffe kati we babasanga eri mu mawanga amalala gye babeera bagenze nga babafubutula babagamba muddeeyo. Lwaki? Kubanga babasanze walala. Tuleke kubonyaabonya abantu kubanga abantu obe tubonyaabonya twandibasanga mu kaseera akazibu ng'ate tubeetaaga. Nze Kanoonya Juma tuli balangira abava ebukerekere tweddira Mamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka. Bannange embyekubye omukazi omunafu yeekuba ttaka n'agamba abamulaba nti amaze okulima naye n'omubuuza wa waalimye nga takulagaawo.